Dr. Sam Ramoki atiisatiisiza okusibira ekkuli omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olwa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga bamusiibire n'omusabira okumalira ddala ennaku 3 singa abatavuddeeyo okwetondera eggwanga olw'okugenda mu byawongo mu lujjudde. Dr. Ramoki ategeezezza nti Honorable Kadaga kye yakola si kya bugunjufu era kityobola ekitongole kya Parliament n'empagi z'obukristaayo era singa tavaayo ne yeetonda ennaku 3 ez'okusaba n'okusiiba we zinaggwerayo wakwejjusa. But if she does not repent, you are going to see. Remember my words. If she does not repent, you are going to see with your own eyes. Honorable Kadaga yalabirwa Katambi ng'asinza abayita bajjajjaabe ku lusozi Ennenda mu disitulikiti y'e Iganga. Dr. Ramoki agamba nti ekikolwa ky'okugenda mu bajjajjaabe n'emmotoka y'obwa sipiika eyaliko bendera ya Uganda nga kw'otadde n'abasirikale kyali kiraga nti yakikola nga sipiika ku lwa Paalamenti yonna. It was the first time for a leader to go guarded by police with the control, be guarded, going to that time. It was the first time. Naye Honorable Rebecca Kadaga yeewozezzaako ng'agamba nti tewali nsobi yonna gye yakola okudda mu bajjajjaabe ng'amaze okufuna obuwanguzi bw'enjawulo kubanga obwo bwe buwangwa bwe bwakkiririzaamu. Where we went is the headquarters of our kingdom. It's a very important place. The agreement of 1890 was signed there between the British and one of our ancestors. So we had just gone really to inform them that we have won the election and that I'm going to start work. We just went to tell them that. That's why we went there. Wabaddewo okubagana empawa mu bantu b'enjawulo ku kikolwa kya Kadaga nga bamu bagamba nti tewali nsobi gye yakola kubanga eyo y'ensibuko ye. Bo abalala bakivumirira nti kityobola eggwanga n'obukristaayo Kadaga bwakkiririzaamu. Naye Honorable Rebecca Kadaga si yasoose okulabikwako mu lujjudde ng'akola ebyawongo. Professor Gilbert bali baseka Bukenya naye yalabibwako ng'ayingira essabo nga yeesibye olubugo wamu ne President Museveni naye yalabibwako ng'akola ebyawongo nga kw'otadde n'okukkiriza nti yakozesa abasawo b'ekinnansi mu lutalo lwa 1986. Omubaka akiikirira abakozi mu Parliament Dr. Sam Ramoki avuddeyo n'agugumbula omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Rebecca Alitwala Kadaga olw'ekikolwa ky'okwetaba mu byawongo bwe yagenda ku lusozi Sabbiiti ewedde okwebaza empewo z'abajjajjaabe olw'okumusobozesa okuwangula entebe y'obwa sipiika. Omubaka agambye nti singa Rebecca Kadaga abatavuddeeyo ne yeenenya eri Katonda kakumujjuutuka kubanga beewaddeyo okusiiba wamu n'okusaba. Ku lwa Kingdom TV nze Steven Tulyarugayo amalindirire.